questions atera nga yatuuse dda kenababuuzizaako kanzikirize naye ababuuzeeko tutandika omusoyo ebibuuzo byaffe 21. Sanso kulaba pastor. Amina maama. Mbalamusiza mikwano gyange. Mwebale kubeera kuno. Mwebale kwagala gwanga lyammwe. Ate mwebale kwagala Mukama. Neyanza okutuuka wano. Amina. Nzikiriza nnyo nti ennyimba zonna ewoba oziwuliriza zikunyumira. Zina kye zikyusa mu ggwe. Kitegeeza nti ennyimba zino woba oziwandiika osinziira ku ki? Ekisooka tulina kye tuyita personal encounter oba ensisinkano yo ne Katonda. Nze ennyimba ezisinga nziwandiikira mu kaseera it is first between me and God. Ngenda okumaliriza nga byembadde mpitamu ne byembadde nfumitiriza omuntu ali eri mu kyalo ali mu nnyumba ye abadde ayita mu mbeera y'emu ŋŋanze mbeera nga abakiikiridde bonna kyova olaba lw'ennyimba nyinze tufulumizza n'osanga omuntu n'agamba nti lwali lwange si lulwo lwange because the same situation the same imagination the same thoughts naze nalina n'omwoyo bwe yali kati nga si byakyama Yesu byakola luyimba lwadda nali mpita mu mbeera nsanze abantu bangi nga bagamba nti nga Mukama bwe yali ambuulirira ne okuzzaamu amaanyi kwe yali anzizaamu ne kati waliwo bazizaamu amaanyi ne babeera obulungi ate abalala ne balwekwata obulamu bwabwe ne bukyuka. Kwegamba ennyimba zino eno njakitwala ennyimba oyimba za gospel era tumanyi ba gospel artists bangi nnyo nsobola okuwa ezimu ku z'omusumba Pastor Wilson Bugende naye olanga sitayiro yammwe yanjawulo lwaki gwe oli nnyo mu sitayiro eyo ey'obukakamu why did you choose that style? It is I think it is not choice it is discovery okuzuula w'okulukutira ne binyuma. I think buli omu ku nsi kuno yetaaga azuula amaanyi ge we gali. Bw'ozuula amaanyi go ekisa we kiri bw'ozuula ekirabo kyo wekibe ng'ekyennyanja bwe kimanya nti amazzi awo wekirina okubeera bwe kigenda awakalu kifa bugenda. So it's discovery it's not choice it's discovery. Apasa njagala era okubeera nga mmanya tulina abayimbi bangi nnyo abayimba gospel nga bajja buzzi naye ne batuka ne balemererwa n'akyaga akangende mu zensi ki ekikukuumiddeyo yes oli musumba but izo kakanve mu kuyimba bansikaza obusumba oba kangende mu zensi naye osigaddeawo ki ekikukuumiddeyo? Number one okumanya kyandeeta mu gospel because buli lwova ewaka nga gy'olaga tomanyiiyo bw'osimbula ewaka tugambe nti obeera n'akolabye naye nga gy'olaga tomanyiiyo bw'onootuuka ku sitensi awe bakuli n'osanga agenda egayaaza agenda egayaaza oba otuuka empereerwe n'osanga ate agenda ejjinja because every time you're not focused and you don't know why you're doing the particular thing you're doing otagala naye nze ndowooza one manyi lwaki nkola music mbuulira njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo that is why nzikiriza nti wenzija my inspiration first is at the throne of God soogera nnyo bantu bye baagala kuwulira njogera Katonda nze byayagala njogere that's why ennyimba ezimu si zonna nti zinyuma waliwo ezimu nga zikoona walimu ezimu kati nga mwoyo tonta bali bambuuza munanga ate wali wasobyaki it's my personal relationship with the Lord we nawulira nti nabika nimusobeza ngamusaba tondeka niweza gwe wange so not every song is going to be appealing to people but because I write from the place of God I write from the place where God sits. So kitegeeza pasa bawo gayendi naye wayimba olimba moyo tonta omwoyo wamu naye wali olanga olinga asobeza pasa nawo naba musobya sija naye omuntu yenna ali mu mubiri everybody that is in flesh ayita mu bikemo byebimu Bible wetu egamba nti bana abasajja balina Ebbulaniya 11 egala kusajja ab'amaanyi mu Bible ba Dawudi ba Jephthah ba Danieli abonna abakola ebyobuzira negamba nti bayita mu bigezo byebimu n'ebyaffe munange nno kasitoba nga olina omubiri sitaani takema babyuma no as long as you are in the body in flesh we go through the same temptation just Mukama gwe otegeera Katonda akuwa ekisa n'amaanyi okuvunnuka oba okuwangula ebikemo so as a believer sometimes abantu balowooza nti kubanga oli pastor kubanga oli reverend ayina koola tasobya ekisa Mukama kituwa okuwangula ebikemo. Pastor, we celebrate people na dada abalina kye bakoze ekyamaanyi era nga gwomu kwabo singa tugamba nti celebrating olunaku olwaleero how would you want us to celebrate you?
if you were to celebrate me, how would you love us to celebrate you? I've never thought about that, but my life has been dedicated to seeing everybody love my Christ. Obulamu bwange bunyumira nnyo busanyuka nnyo bwe ndaba nga buli omu agulumiza Katonda wange gwe nsinza. So if on my celebration I would love to put a worship event. I would want people to gather and give glory to him that has made me who I am. Abantu bangi olimba lwe bakubye nga tojja lugamba abantu balina bakatonda baabwe naye nze gwe wange. So abantu bangi bafuuliddwa ebirala. Waliwo agenze mu ssabo, waliwo eyasaddaaka, waliwo nga gavumenti sente yamuwa sente, bangi balina kye bali kubanga gavumenti ebakutte ku mukono. Naye nze I am who I am because of the Lord. If I'm to be celebrated, I would love the world to come, my friends to come, and we just sing to the Lord a beautiful song, saying thank you for giving us this gift. Pastor, right now you are married, and I respect that. What is fornication? Nchimanyi ekigambo ky'Oluganda kimbuze fornication sibwenzi bukaba I don't know. Because fornication no muntu nega to be married like officially nega sikyecho o kintu ekyo wakibuuka otya mbiseera ebyo nti you aren't married naye nga omuvubuka yena you needed someone wakibuuka otya okubeera nga osigaza ekyo ekitiibwa ebiro bwe bituuka njogere ntya nawasa nina emyaka 27. I was 27. Yes. How did you skip it? One, badde nkubulira nawasa nina 27. Naye ate nalokoka nina 13. I was in senior 2, senior 3. Yes. So ndowooza nti one, Katonda alina amaanyi ensi g'ekyanyuma. There is you know, ekitulalula bye tulaba ne bye tuwuliriza. Okitegeera? Osobola okuwuliriza oluyimba lumu ne lukukyankalanya. Osobola okulaba firimu emu n'esiikula kyoyise guba ng'omwoyo ogw'okwaka lustful feelings, you know. N'abantu abali crazy bw'otunulira moderate ensi ziri ezaakula olwaleero bagamba zikyasinzeemu suicide murder, you know, kubanga bye balaba biba stimulating okukola ekyo. So ndowooza nze ansa eri nti ekyanyamba nti nalooka ndi muto okuloka kwanyamba kutya bye nawuliriza ne bye nalaba nti bw'obanga twakula waliwo omugendo gwajja bagutanga gwa Glovimo glory for kyagwanga kitya mwalimu Apostle Mitala abasumba abanene nga bayamba abavubuka okwekuuma okutuusa nga bawasizza nga bafumbiddwa. That move was called Glovimo in our days. So campaign yagendanga mu masomero, so bye twawulirizanga ne bye twalaba nga toyinza nga wulira ddala ne bw'okwana omuntu olulya nga eggulu likusubye, you know, nga bw'olina olulya nga you know enaku zino kigenze kikendeera so byolaba ne byowulira ne kaakati people should know there is power in sight and power in hearing. What you hear makes you, what you see, what you watch makes you. Away from akatuuti ng'owulira ng'omusumba, away from studio ng'oyimba nga gospel artist, oli muntu kikaaki? Ndi muntu kikaaki. I love making friends. And I am I am a free-spirited person. Nsaga. Osaga ne bandi. Osaga na pastor. I love you know being I'm so jolly. I am so jolly. I love going out with my friends. Tumanyi kugenda out and we have our time, play cards. Out tulina outings zaffe. Sometimes twekubira amasimu and we meet maybe in some place tutera ogenda where we can have freedom to laugh, jump, play cards and stuff. So I'm a free-spirited person. 21 questions that did you know that Pastor Twina does that? Anyways, emipira kwa jiri kati ensangi zino twabe manu twakubye Arsenal bajigize duro. Owagiro mpira Pastor? Neda.
naguwagiranga edda katono gunkutulemu omutima nenzikiriza nti nze omutima gwange tegusobola mupiira naye we naguwagiriranga nali wa Real Madrid but many years ago when I was still in school endakusono badde bategezaako okundeeta okuwagira omuzanyi Messi natandise omuwagira ng'agenda kunnyuka so